lusu ayiwa kalusu emmana yamukwata alinga amaziga abajasa amanyira full figure bwesi malaika wazibukula suweja amaziga akugenda ku bwongo onoonya atensoni yange tojja gifuna amaziga akugenda ku bwongo wawunyiriza nnyo emizi kati oli awo oli kiddukano naye rest in peace bwe bamwenda kumusiba talina kitaawe yekadduwa nnema atambula ng'omwema talina girlfriend n'obusolo bwafa amanyira full figure oyo asobola okwebaka ku mukazi talina mwana ku nsi nze nina abaana nina n'olubuto nina ne bamulekwa bendabirira ampita levoze kabulire kulya mbizibu kagwe kazibukula amazindowooza amaziga kagenda ku bwongo kati ajja kutegera full figure yani asula mu kiyumba kya mbwaza nsereko bajjamu embwa ne bamwerera ne bamwalira marafak dewa muntu tubuwa respect ne tubulekanga Buganda waffe ntubusembeza nze si levoze obusajja kasuku olwaleero nkulazeeko kasuku munnepankirako nkututte wa genero nkututte nenkulagako klasi yange ogiwidde omusajja gyayogereramu owidde muzeyi klasi gyambaliramu gyayogereramu agambye atya omusajja agambe ndi waggulu abaministers sina nakubeera naki njagala omanye levo yange kapasite yange credit yange awe mikisa gyange bagizimbira muze si levo za isima sina supposed kwogana yawunya akamwa yenna amere ebyoyo ebyeru talina wawe talina wabe talina mungana kunsa tambula piki pula kagulu kale yakomba mu mana adonizera yenna yikendusu ayiwa kalusu emmana yamukwata alinga amaziga abajasa amanyira full figure amanja aki oyo kadduwa ne mamanja aki talina wabe talina wasula yanga amusabye nankabira amuwe ennyumba munsereko nakwata embwa nazifulumya ne bamuwalira ne bamuwa ekiyumba ky'embwa mwabeera hotspot gyaliko yansereko nze nagikola nze nagitunda amanja aki oyo masikini maziga mbizi emmotoka gyavuga ya sodo ze nina parking nakwaze bondi waka bondi number you know nina kadi za mafuta obaddeyo tobaddeyo kasuku tobaddeyo ina kyotalabye sikulazeeko bujjo munyomanyoma abantu sikuyisenga ngenda sikulazeeko owira katogole gye banjogerera musikutute nebbalamu kati eyembize emmanja aki abasajja bali ebigodo by'embizi abo beyita abasiramu ayogera wanda amalusu yenna yakomba mu maradonzera amalusu kagenda gamuyika bamwenda kumusibe talina kitaawe ne nyina yafa talina ne bagenda kumuziika nyina yamwendera mukomera ayine wuoyo ayine waabwe ayina muganda walabako baganda benga baziika walabako famire ye kunsa ayinako omwana walako omwana akabira omulambo gwa jjajjaawe then amugamba kagende Sudan azibukula amazi azibukula zisuwa gyobongo bonna bwagendamu emizibu bumutulukuka bwafa ali myaka gya kusabira na kufa ali kufulu figa nze ntandika life ntandike ndi landlady agenda kunsanga ddeyo maziga mbizi bakolimira ebintu byange bakolimira mixer gyange mbadde Uganda nga nkola nga nasende zange ngabo bali mbumbali Sweden yakoma wana na sati na mpale mwe yali yenna mulema akagunda gendo kala bakubukedde TV mubuzo wenyeraki kumbe kagulu kalema akakudukiriza bwati alinga ebyoya kamanyira kalinga emirandira gy'amazi ndi kirasi za isima tubuleka bulasa obusajja ntabuddamu netubutabwa platform nekakunonya bonvumidde bwekisibiri nga sibuddamu ze sikavumanga nako simuvumangako simunyegangako sinawe nali mukotogedde mututemba minister mututerudda wa nga mukolera pass lwakuba ayina ebisiraani musabidde emirimu ku radio n'ama TV ne bamumma kuba wa bisiraani nze bampita buyise simu bakuba nkube kasuku mbadde nawe ne bakuba essimu nenkuyita sikotogedde nengamba jangu ewange nkulaze ewange waka ewange katombuliro gwo mulamba kutana gutusa talina na address yisima omusanga woyo King Konga judde ebyoyo ebyeru oba mweru kungulu bwatolowooza ennyuma ebyoya bye bifaanana bitya beekana byakakobo bya yero kasasiro walumbeza yabulinga amasira kasuku sigamba nti bwino kasuku obaddeyo wajje nno nga nsabira King Mike abaddeyo yategera ntegera gyendaze simusabidde sisabidde bannamawulire bona tobaddeyo waliwo gwenkotogedde waliwo gwesoogeredde sigambe wekolere tebagambe wewandikire bagambe oddayo ddi oba Mike atabaddeyo musabide ne musabira ne kadi ate ne bagimuwa atabadde notanaba na kukimanya yanategeddeko ne gyendaga
okukubaita okwagaliza omuntu gye emikisa gye nnina Mike ategeddeko nti nsimbula ngenda wa general bana yategedde nako ne wendaga simusabire tebamukoledde budget akimanyi no kimanyi ba yakitegeddeko King Mike yakitegeddeko amanyino manya gye mbadde sibale namwe nembaga mangenda ne balamu nevuga nengenda balamu ne mwana ntugenda lwaki ogwo omulambo gunjogerako yali antute wani yali ankoledde paschi yali andazani namusabira omulimu wa mbuga ayagala abasajja basiramu bulamu bonna abaana bonna matola baba emirimu bamuwanda inyale balijjako konna kakalema olugulu lulema weruti kagenda kekukutiriza wekati olugulu lulema naye tekagala dulaga nti lulema kyova kano takola mistake kunsita inako mwana ayogera kutolanga olutolanga ayogerako lwaki gwomanya abakazi abanoonya embuto mu nsi omanya abakazi abali mu malwaliro abanoonya embuto ayogera ku lubuto lwange amanyi okufunisa obufunisa omukazi olubuto kati mu nsi omukazi ofuna olubuto oba okumera eggi mu lubuto n'ambeera omwana ku bino bipiiruzi byebeekuba simanyi na bisimanyi byani ebyo simanyi bipiiruzi by'embizi bye bamira abakazi bakyafuna embuto gomanyi ensi bweddaga okufuna olubuto oba ye talina mwana ku nsi kagongo badde kakaddiye konna sikini etambula yagongo bala afufunyala kayina ebinnya mu feesi webiti biringa ebikata bya lumonde wala gatoketegeza nga kayina ebitulituli omulambo ogwo gummanyira ebigato byaliko byakola promotion basooka biwanze n'embigaana nze sikola bintu bitagatta ku muzeeyi kati yalaba ebintu byaloota ku nze bya bulijjo ebyo bigato babindetera bamitira promotion n'eŋŋaano bikola owulira ate sinnamugaana kubikola ekyokubi bali ku function za muzeeyi gyayimira gyavumira full figure ebyo byakola bigatta ku Museveni ebyo byakola bigatta ku muzeeyi kasajja kalina ebisiraani katuuka ne mu state house ne bakaggaliraako